Ku Star TV program Koti Amaka omulongo babiri Sara gebanya gange nyongera okwebaza emirimu gyonna gyokola nyongera okubuuzaako mukwano gwange yonna nyongera okwebaza abantu abali wano olunaku olwaleero mwebale kujja mwebale kunjagala bantu bange mwebale kubeerawo kula ebizibu by'abantu abalala mwetone nkutegeeza mukwano bw'obeeranga eyo n'ofuna 10 n'ofuna 2 yogera nnyo ng'omwana ono nze Margaret Nakitto. Shala Margaret Nakitto viridde ludda wa? Viridde Ssese. Ssese. Omujjidde ku kiri? Nazze era ku ekyo? Ku Mary. Ekyo ki? Kino kidyeri kyawali Nakiwogo. Mary ye. Kino kidyeri kyawali. Ekyetisse eri waggulu kyekyo? Ye Mary. Kojidde? Ye Kalangala. Ekyo ekyeru kiki? Kyo wagiddeko? Najja luli mulongo. Ate akayumba akakiri waggulu ekyo tekiri kimu bwe kiti? Ate avuga abeera eri waggulu mulongo. Avuga abeera eri waggulu mu abalalu ne mbeera eno wansi. Nze nja kubeera eri waggulu n'avuga. Sijja kutuula eno wansi. Omusamo gwa wano gunyumira nnyo. Tulabe tulaba uli akabewo. Ebizibu ne bikendeerakendeerako. Olina ku orange. Olinamu ku paadi. Waliwo omuntu yenna alinamu ku paadi. Empaayo emu ayinza okubuliidinga. Kibadde ky'amaanyi awo muku. Nkimanyi. Empaayo emu weebale nnyo. Ngenda ogiteekeko gireke tujja giteekako edda nga tuyimuka nga mugenda. Kale maama bizibu ki byatandika bitya? Mulongo anje nzaalibwa omukyalo w'Emmamba Namutebi. Twakula maama n'afumbirwa taata wange nga muto ng'ebyedda bw'obimanyi. 13 14 obwotalya mmere yayo. Maama waffe n'atuzaala abaana 18. Buli mwaka yazaalanga. Ogwo n'ogumu yaguzaaliramu abana. Akati mulongo ne tukula. Bwe twakula bannyinaze batandika mpola bonna 10 baafa mazzi nga tebalwaddeeko naye nga buli omu afa lunaku lulwe na mwaka gugwe. Amazzi gatya? Ennyanja eyo. Mbagambye sigenda girinnyamu nga muŋŋamba n'akataayi tekannasala laba kikiri kifukumuka eri kireeta sayidi eri oba tekati ago gavuddewa mugalengera sayidi eno bajooza nga bagwa mu nnyanja. Nga bagwa mu nnyanja era maama wange yafa agamba ennyanja emalidde abaana naye kakati nga ggwe Nakitto olwadde obulwadde bwa kansa emulago namalayo emyaka 3 n'emyezi 9 omulago omukadde naŋŋamba naye ggwe tofa naye abaana bange bali abaagendanga ne bagamba nti oba ntutte gundi n'owulira nga miranga ng'agudde mu mazzi naye gwe olumba olukulumye bwe lutyo lwaki mwana wange terukutta. Mulongo nalumizibwa mulongo nalwala naye ekikulu obulwadde ne bulabika nga bwa kansa emulago era mulongo nkubuulira bulijjo n'emisomo Masaka kuba nzijja nnyo. Kaakati mulongo sikomye ku ekyo mbeera awo nafumbirwa gye nasooka okufumbirwa n'enzaalayo abaana bange 8. Abuzaayo 10 maama we yazaala bameka? 18. Obuzaayo 10 mukyala Kaakati nenvaayo. Bwe navaayo mulongo olw'embeera ezitali zimu mu maka nenfuna omusajja omulala. Maama wange azaalibwa ku bizinga eno Bussi. Taata wange yali ku kizinga eyo gy'owulira ezinga gye baatuzaalira. Kaakati obulwadde ne bukwata muganda wange omulenzi ye yafiira mu buliri teyalwalako. Maama wange n'agamba bulijjo mmanyidde kuziika bannyanja ate ono afiiridde mu buliri.
Kaakati bwe namala okunoba nange nenfuna omusajja omulala nenzaalayo abaana bange 2 be baana 10 obuzaayo 8. Kaakati ku 10 ebyo bwe nali ndi lubuto lw'omwana oyo ow'e10 nenfunwa ekintu ekiŋŋamba nti ggwe ojja genda ogoberere baganda bo gye bali. Tugende maaso. Kaakati mulongo tekyakoma ku ekyo. Omwana wange eri bwe nasooka owookubiri omulenzi yali akola mu forest yasangibwa ng'afudde. Mulongo namukugamba nga tuli e Masaka negana akaziika mwannyoko. Nali wakubiri si musomo guno guli ogwaggwa nali wakubiri. Kaakati oyo ne muziika mulongo n'owookubiri ne muziika era teyalwala. Owookusatu yakubwa muti n'afa. Kaakati mulongo n'entambulako. Bwe natambula ne baŋŋamba nti jjajjaawo eyafumba ne jjajja azaala taata ye yakola ekintu kino kubanga ye jjajja yazaala abaana bawala ate jjajja azaala taata. Mujja wa jjajjaawo ku kika. Ne baŋŋamba nti yakibakola era nammwe temujja kuyimirizaawo mwana n'omu. Omusawo gye nagenda owookubiri naye naŋŋamba bw'ati. Omusawo gye nzize ng'ondagirira. Wawulirako nti oyo jjajja wammwe alina ekitambo. Wali okiwuliddeko? Oyo mujja wa jjajja. Nakiwulirako. Kaakati sooka ompe ku nfa y'abaana nnyonnyolamu katono awe tugeze agenda kufiira mu buliri naye ki ekibaawo. Abamulamu bulungi abamulamu bulungi mulongo. Mamba ababo. Abange abamulamu bulungi era nange bampita buyisi omwana afudde n'owookubiri. Omuti gwe gwakuba gwamukubirawo mu kibira ekyo kye bayita ekyempanga era yafiira awo. abo abaana wakaziika 3. Abaana awamu wonna nakaziika 6. Noono ow'eggulo gye nabadde mu musomo ge Matugga jjukira nakubira essimu negambulonga eddagala ndikozesa ntya n'oŋŋamba walijja wange mu musomo emirundi gyonna era bambikira nga nakafuna eddagala ne baŋŋamba nti ennyumba eyidde nali ndeseeyo abaana omanye ennyumba z'okubizinga ezisinga za mbaawo endowooza abazzukulu bafiiriddemu n'empaala n'enzija mu nju sajja mu kantu n'aka byonna byafiiramu naye abaana baawona. Kati okutuuka ku Sandi ne bankubira essimu ng'omwalanga jangu omukwateko bambi ng'omwana akoze atya nga fiiridde mu buliri onange myaka 25 era nagambye nja kuguma mulongo nzije wadde nakamuziika. wamuziise ddi? Lwakubiri. Yafiiridde ludda wa? Yafiiridde ng'ewaffe eriwala eno okyamira kammengo n'oddeeyo munda. Oyo ow'okulwokubiri yasembyeyo? Yasembyeyo. Mulongo ye mwana wange abadde andabirira munaye yagamba mukyala we. Jangu omukwateko emabega katono. Yagamba mukyala waki? Tinfudde. Maama wange ayagala nnyo mulongo naye abaana bange abawanga mulongo. Maama wange ayagala nnyo mwannyinaze mulongo naye abaana bange maama wange abatwaliriranga mulongo n'abasomesa 3 be mbadde naakazaala. Kati oli n'amugamba nti oyogera biki? N'agamba ffe batutebo tufa era teyadda ngulu zaali 8 ogw'ekiro. Mukwateko kigambe eyimirira omuliraane. Nankubira essimu era ngamba visa afudde mulongo kasi
asina kyakola asina omwana yanyanirira Oli ku Star TV program Kooti y'amaka omulongo babiri esaara omusomo gwa ku mazzi naye tegunnabaamu kirungi na kimu mwe mulina kye mwalabyeko kijja kubaawo ensi bw'etyo obulamu bwe butyo kati abo abaana baakafa bameka waki baakafa bameka abaana bana ababo abaana bange mukaaga ababo mukaaga ono wa olina tojjanjabangako n'omu ate mulongo mbeera awo nempulira ekintu nga kimpita erinnya lyange nekiseka naye bwe ngenda buli lwe neebaka mpulira nga ndi waggulu bwenti naye nga wansi ndaba mazzi n'ebikata nga bingi nnyo oba enseenene empulira ekintu nga kikuba oluggi ne kigamba togenda kuddamu kufuna ssente n'akamu era mulongo nali nkola nga nina ssente sikyazirina nakubuulira n'emisomo gyonna gye nzize maama nkubuulira ekintu ekyo bwe kiba kyogera owulira eddoboozi oba obanga akiroota mpulira eddoboozi ng'omuntu apita Star TV program Kooti y'amaka bonna be naakafuna tekugenda kubaako bulwadde bwangu tekuli bwangu nagambye sigenda kutwala mulwadde n'omu wa bwereere era sigenda kutwala mulwadde n'omu wa bwereere naye tugenda kulaba ekyokola saba okufunayo transport omukyalo ono aleme kudda waka n'omwana ono aleme kudda waka amina gwe mumukwatire wali nsaba abavubuka babiri mujje munyambeko ogenda kulyani gwamina agenda wali balye ggwe obadde nga toyogera kati ng'oyogedde obadde ayogeddeko obadde owuluguma toyogera jangu wano oyogere nze tebandya sembeera nga weekulula ojjaawo jangu wamadda wano jangu amina dda wano abimanyiira naye njagala kwogera noono nga kimaze okugenda kigenda naye babukigenda naye mumuwa amazzi maama tugenda kujjanjaba teweraliikirira asaba ku ssente zitandika mukirize twale abalwadde basatu olwaleero ngenda kutwala omukyalo ono n'omwana ono noono yennyini tokaaba tekati okaabira ki tokaaba lindako mala okulaba eno gwe mukwateko oyo temumuleeta eno mukwate nnyo temumuleeta nedda tomufulumya naye tomundeetera gwe mukwate ekyo si kyekibasitula ekibasitudde kya mwana oli mukwate amannya go gwani mukwano nsaba obuyambi bantu bange bateeke eno zino siteeke kuzasoose amannya gwani nsaba kisirike mukyala Nantume Justin oviiriddewa viiridde Nangabo Kasangati ekitegeeza bye kyogera nti mwannemu okundaba e Kasangati kyokka nga ate muli b'e Kasangati
ono omuyita otya oyo mwana wange era sitiboni mwana we yasembayo alina buzibu kitunnyonnyole bulungi nno maama ndaba nga tagenda kusobola obuzibu kunnyonnyola bw'alina Aha. omwana oyo yatandika akyali mu myaka nga 7 kati bw'atandika mu myaka 7 nsaba kubuyambi n'atandika ng'okwesika bwe yeesika nze nanguyita mu ssujja amaloboozi kati nga nze ntwalanga mulago nga bateekako amazzi buli lwalwadde nga ntwala mulago ntwala mulago kati ekintu bwe kyayitirira ng'agenda akula nali nvuddeyo ewa taata we nengende kasanga tegyagamba amaloboozi ne amina nga nzize kasanga teyo gyagambako ku bantu wano kaakati omwana era n'addamu ekintu nekimusika taata we yali agenze safaali ne wabaawo ow'omuliraano n'ajja nannona n'aŋŋamba nti omwana ali bubi bamututte wagundi yagaanye ne nkwata omwana ne mmutwala emulago era bwe namutwala emulago sooka olindeko essimu yange ani agiina bwe namutwala emulago era ne bamuteeka ku kitanda ne bamuteekako amazzi kati nze nga mmanyi nti musujja kati bwe waayitawo ekiseera ng'akomyewo era taata we n'ajja n'amunona n'aŋŋamba mpa omwana wange omwana ne mumuwa n'agenda naye nze naye sigala gye nnali era omwana n'asigala nga bimugira naye paka lwe nasituka ne ŋŋenda ne mugamba nti naye omwana oyo tumusalidde magezi ki lwaki ali bw'atyo kati ng'alinawo omukyalo omulala afumba n'agamba ebintu ntambuddeko ebintu biganye baŋŋamba mbu byakika nze ntambudde biganye kubanga baŋŋambye tubikole n'ab'ekika tuganye okwegatta buli lwe tuteese okubikola tuvaawo nga tuyomba kati ne bisigalirawo weebityo nga bali ku kyakika naye nze nalabye kigenze wala emisomo gize gibaawo ne sisobola kujja naye paka lwe nagambye olwaleero wadde entebe kanneepakire n'omwana ono ne ŋŋenda ne mumusaba ne mugamba mpa omwana oyo nina gye ŋŋenda okufuna eddagala anaabeko nyina bye njagala okwogera naye anaabeko n'aŋŋamba wuuyo kati ye omwami yalokoka yabivaamu bino byayogera ne kineyo embeera wali ogirabyeko kale nga salwana nnyo naye nga kimukuba bukubi neyeekira bw'ati neyeekira bw'ati sikuba olwo si lumbe yawula maama olumbe mwe mulabye olwo olumbe lwe lukuba eyo embeera bwetyo sigirabangako n'okumukwata olumbe dduka omukuba kirala naye bino byayogera sikirabangako omwana mulenzi oli otya mpa ku muzindaalo nkalebako ku mazzi g'okunywa gwani nze Kaye Jackson weddira mamba nedira mamba ngamba sibyo kyanno baaba nze ndi baabawo sibyo kyanno baaba bulungi kyamukuba n'omukono ne gugongobala ye gwagongobala mulema guno mulema kati bw'obeereddaawo waliwo ebintu ebizze bibadde bijja gw'owulidde kimbuulira gwe ky'owulidde ne ky'okomyeko njagala ky'owulidde kyenjagala mpulidde omutwe nga gunnuma nga gutujja nnyo kubanga n'ekiro gwabadde gutujja naye nga sisobola kugamba maama olw'ensonga maama nasuze wano olw'ensonga maama w'omugamba akaaba bukaabi era mulimu n'ebizibu byentuukako nesitamugamba kubanga buli bw'omugamba akaaba omwana wange kizze kinsiriwalirako jangu omukwate genda nze mpuliyekayo ebyayogera kinesiriwalizaako obuzaabuzaani nze ompita bali kirabe lwakaaba omwana wange kimmanyira genda gwe nze mpulira omwana byayogera wamma Kaye wamma omutwe bwe gutujja ne gukola gutya omutwe bwe gutujja kantandi essaawa eyo ekifaananyi kya taata kijja taata we mulamu n'ekyamaama kubanga era bijjira mu birowoozo buli we mbalowoozaako siddamu kutegeera
ogenda okwekanga nga ngudde. Kale shimala. Era newe nali mu bibuuzo bya Moko senior 4 nali nkola bibuuzo nekinkuba mu pepa n'engweri kati nvaawo nga nswadde nzenna nempulira ng'okusoma kuntamye kati ate ye maama w'omunyonyola agamba mwana wange olina osoma ne taata agamba mwana wange olina osoma naye ng'ekintu ekyo nze nsuubira kyava ku step mother wange olw'okuba bampa amannya gonna taata yampa amannya gonna agage Kaye Jackson kati ndowooza ng'awulira eyaliwo ng'awulira obujja olw'ensonga lwaki yagampa gonna era buli kubanga maama we yali anobye emmaka kati nga step mother wange oyo nga yatukyalira ku ssomero nali mu Kisulo naye kati engeri taata gye yakwatagana nnyo nange ng'akolagana nnyo nange ng'awulira bubi kati nga taata yali akola safaari kati nga buli taata wagenda esafaari nsula ku bugubi n'enju olumu nga saagala nagisulamu nga taata taliiwo. Kale tofaayo tugenda kujjanjaba tulabe nzindalo guno gujjeewo genda kukolako kye tugenda okusobola lwakuba obulwadde tebugenda kuba bwangu. Mwenna abali wano olwaleero temuliimu nnyo bulwadde bwangu bonna bensobodde okufuna. Mu bitundu byawo sigenda kusonga ku muntu yenna okuva ku mpagi eyo mbadde nkirabye wowe buli mukyala yenna okuva mu musomo gw'olunaku olwalo tuli fena Isaac mukyala yenna bwe tubanga tutambula oteeka paadi mu nsawo ekintu ekyo bwe kiba kikubafu abakyala liriiza esooka eba bleeding eyo gye batokoze eki teweetegekedde. Then ekyokubiri oteekamu akapale bamaama bakulu mwayiga okwambala bishooti. Bano abaana bonna ono ali wali n'oli bonna tewali yali afunye ku bulwadde buno kye nabagambye mu musomo nga tutandika. N'amagamba oyinza okujja ng'ozze kulaba mulongo omanyi oleese mulwadde nga gwe mulwadde n'okusinga gw'okoze eki gw'oleese. Era ne mbagamba nti byonna by'olaba olwaleero ogamba babugambye ebyo bintu byani mumanyi ekisinga okunnuma kwe kutwala abantu bano nga bwe mubalaba ne babajjanjaba ne bawona abaabaloga ate obukyayi ne babuteeka kwani. Nze mmanyi wali abantu abatanjagala naye mubagambe mulongo atayombangako naawe lwaki tomwagala. Mwegendereze nnyo buli muntu agamba nti takola ki. Kaakati mujja wa maama Kaye bwe najjanjaba Kaye ananjagala atya. Tuli fenna omwana ono atamanyi na kimuliko kyenvumbudde olwaleero bwe naamujjanjaba abeewaabwe abaagala abeere bw'atyo bananjagala. Ekyo bw'otulanga mu takisi oli n'agamba mulongo simwagala omumbuulizanga Mukama naye
yakukola ki ebadde program kooti y'amaka ekidaala mukiraba kikyajagaladde naye kijja kuterera inshallah omulongo babiri Sara gemanya gange omukama katonda yasinga okumanya ebikuzitoyengako obikwasanga mukama katonda wo abantu abatalina misango mulowooza tewali batabaagala bannange gye bali gwe bw'ogamba nze siina musango siina gwe nali nsobezza omuntu ava ku kyankole kino munnange n'olugoye lw'oyambala n'engatto n'obufumbo bwo biba bibakola ki kasita oyambuka buli kalungi k'ofuna batya nnyo okubaleka Madini Kabale Bugonzi omulongo babiri Sara gemanya gange omuntu yenna awulira obuzibu nga wendi mumugambe mulongo ajja kubaawo neera esimu yange esooka eri 0752101113 eri 0752101113 esimu yange ey'okubiri eri 0776101115 0776101115 bw'onkubira essimu otuukira ku nsonga ng'ate oyina bayiro bw'onkubira essimu otuukira ku nsonga ng'ate oyina ki essimu ya SMS nga ndi ku rediyo y'oweerezangako obubaka eri 0711 bisatu egwayo etya 0711 bisatu nnya nebaza mikwano gyange abashanta Beauty World wakaliga katale k'abaveterani mbebaza olw'okunsiba enviiri mbebaza olwaka makeup mbebaza olw'enjala n'ebirala nebaza abaana bonna leero ntumira ku soda w'abakyala nentumira ku Amina Ekireka nentumira ku Ankakimu nentumira ku Kimbugo Bashiri nentumira ku Nakate Mengo nentumira ku Adija nentumira Fande Ruben Mpina Kibirango hey kirete wano kale mumuleke mumuyimirize ajja kwereeta mumuyimirize ekikulu simulaba mutuule nze ndaba omulwadde gwe muyimirize nze mulabe Amina yamusobola mu abasajja mumuleke mumute kati mumute jangu Kimbuka mukwateko mpola jangu wamma jangu kijini kye kitatabiikira Maria maama Kabale Bugonzi omulongo babiri Sara gemanya gange mukkirize mbagalize birungi byereere saba Mukama Katonda abatambuze bulungi nga muddayo saba Mukama Katonda abawe birungi byereere abawe ssente musobole okulabirira abaana n'abaana b'abaana bammwe atuwa obuwangaazi obulungi obutali obuwangaazi obubi abantu abali mu t-shirt mujja twekubisa ekifaananyi nabayo t-shirt eriko kitala group abakitala group bokka bajje ne group eri endala nesaba Mukama Katonda ate abawa obugumu tuli ffenna kati bulijjo obeere waka ng'olabanga gw'alina ebizibu ebiki naye kati laba ebizibu ebiri wano maama ennyonyi yiri egenda ggwa Emirates banenze kuno omusomo nja guddamu abennakiwago buli mwaka nyina okujja nyina ebintu bye nyina okulaba buli lwenzija n'ekigambo nkisomye Emirates anenze binnyumidde byonna so Mukama Katonda batambuze bulungi nsaba balabye programu eno kooti y'amaka yonna gy'olabidde osule bulungi abali ku YouTube abagirabye emisana musibe bulungi ali ku YouTube alabye ekiro sula bulungi ebizibu bya mulongo bingi ebitaligwa era ebitagenda koma musule bulungi
Rade, rade, na nyini mu werade.